Oli otya munnange obulamu bugamba kikansuubira oli bulungi olamusizzaako ssebo bannyabo. Kaakati kya butonde fe abasajja bwe tutyo bwe twatondebwa nti obulamu bwo bwonna bwonna oba oteekeddwa okubonaabona okuba nti ate oleetera abantu abalala okubeera abasanyufu. Era ebintu ebimu bye tutera okufiiramu ziba zihaataataaka, zibeera kugwa mu binaabiro, zibeera accident, ebintu ebimu ebitategeerekeka. Naye nga lwaki? Kubanga ebiseera ebisinga obulamu bwaffe tetubufaako nnyo olwa sipiidi empitirivu ensi gy'eba etutambulizaako. Sigamba nti abeekuuma tebafa, nedda. Kye ntegeeza kiri nti Katonda bw'atyo ffe ku sayidi yaffe bw'atyo bwe yatutonda, kubanga tukola bingi olw'okufa ku bantu abalala. Omusajja ye muntu akeera ku makya n'abanga okubonaabona kwe mu nsi kwonna agenda kubeera kwa kubonaabonera balala. Era ku makya n'okyayibwa buli muntu, abamu batta n'okutta, n'olwanira, n'ofaafagana na buli kintu. Ekyo kigezaako okuba nti kiyimirira mu kkubo ly'essanyu lya famire yo, kubanga effamire yo bw'ebeera ensanyufu gwe naawe osuubira nti ekyo ky'oteekeddwa okukolera, kubanga munnaye bwe buvunaanyizibwa bwo. Abamu bakuyita mubbi, abamu basobola okuyita omukumpanya, bayinza okuyita yeeyagaliza, bayinza okuyita ebintu bingi. Naye byonna byonna bye bakuyita senga nabo babeera mu kifo kyekimu, gwe mutima gwe gumu gwe basobola okukozesa okuba nti balwana okwetuusaako bye beetuusaako. Kino bagamba kya butonde ebiseera ebisinga lwakuba waliwo abamu abadifayinga etteeka eryo. Ono mwami Kalangwa saagala tufaanagane ne bano abadde bamukomerera olw'okuba nti awamba amataka g'abantu. Those are allegations. Abadde nga awamba amataka g'abantu, abadde nga atta abantu, abadde nga akola ebintu byonna eby'enjawulo ebikolobero. Naye ng'ebyo byonna byonna abikola mu linnya lyaki, kubanga alina obuyinza, alina amaanyi, ng'ate era ebyo abikola kubanga aba abikola kwekkusa ng'omuntu oba kuba nti famire ye ebeera bulungi. Si bwe kiri? Bwe yavudde mu bulamu bw'ensi abantu baasanyuse nnyo. Twabalabye ku social media ez'enjawulo ng'essanyu libatta olw'okuba nti omuntu omu yavudde mu bulamu bw'ensi. Naye ng'ate omuntu oyo okuva mu bulamu bw'ensi naye abadde nga akolera famire ye okubeera nga musanyufu. Ne tulabako ko famire ye naddala ku sayidi ya mutabani, I think yadde mutabani we bwe ndowooza, ne muwala we, nga bagezaako okukolima. Olw'ekyo abantu abamu kye bakoze ku social media kuba nti basekerera kitaabwe eyavudde mu bulamu bw'ensi. Ng'era ne booleka ebintu, omu yagambye n'okugamba nti waliwo yiika eziwera 4,000 era baba bazaagala bajje bakole ki? Bazikime. Era n'agamba nti bagende balabeko ku mulumbe olutali lwa kusonda. Bwera ebyobugagga bye balina bingi nnyo. Sooka owulire. Olw'enfaayi omukulu ekirungi afudde, tabadde wa kusondera, wa kuziika Lwakuna, abantu bali wano balya banywa. Naye ekirala nti kituufu afudde era musanyuse, naye ebintu bino byonna bye mulaba byonna tubitunda. Mu abaseka mujje mubigule, mujje mubigule. Ettaka eka ziri 4,000. Mutunda ebintu by'omugenzi. Ebintu by'omugenzi tubitunda, tuguza abo baasanyuse ng'afudde. Eka ziri 4,000, buli eka bukadde 4 banaye. Naddala abantu abasinze okusanyuka ng'afudde. Osobola obibalaga byonna, balage project, balage ennyanja, byonna tubitunda bajje. Ebyo ebyange. Anti mwamusse kutwala bya bugagga bino mubitwala embwa mmwe. Mubiraba. Mubirabe. Mulaba ennyanja. Bwamwe mujje mubirabe. Bwamwe mujje. Mujje mulabe. Banakumwa abadde abaterayo n'obuyumba bw'okubeeramu.
Abatuuze bavudde mu mbeera ba ku byalo okuli Kyamatende, Nasololo A, B ne C nga bagamba tebayinza kugumiikiriza jjoogo lya Kalangwa. Batulambuza ebirime ente bye zizze zikandula okuli kasooli ko n'ebirala n'ente ze bawambye. Bagamba nti Kalangwa bukyanga asenga ku kyalo kyabwe tebaddangamu kufuna mirembe anti ennimiro zaabwe zonna yazifuula ddundiro. Empala naayo ey'amaanyi ne mwami Kalangwa evaawo ku ttaka kubba ku matu ttaka lyabwe gye yatandikira yeeyo. mwaliko ab'omukwano? Nedda, nali simulabangako. Ntandika okulaba omusajja oyo ng'abantu batandise okundoopera tewaliyo omusajja atubbako ettaka. Bw'ategeera nti ntandise okulwana kwe kujja gye ndi antiisitiise andage bwali ow'amaanyi ennyo, andage nti Alpha n'Omega era tewali kisobola mukolebwako. Nayogera n'amannya nze nkolera gundi naye gundi mukolera so totawaana. That is how I came to know this man. Naye agenda n'alimbalimba ensi bwe yaleeta Nantaba. Kalangwa abadde wano ng'atunda mataka gaali gasini 10,000. Wane Kasawo waavudde n'aluka jene jinjiwomu. Yava Kasawo ng'atunda mataka gaali ga 10,000 n'afuna akaduuka kasigala ekayunga ndi mwana muto. Ani akunyumiza ekyo emyaka gyonna? Kalangwa amanyiddwa abantu. Amanyiddwa abantu abamulaba ng'ayingira kayunga. N'avaawo bagenda okulaba nga gwe baalabanga n'akagaali k'amata bamulaba na mmundu. Alina emmundu kati essaawa zino alina zi square mile Mubende, yali asse Masengere Mubende bwe yabbako square mile 2 n'akoona amayumba g'abantu abalina ebibanja Masengere n'amusiba. Eno Mubende gye njogerako Ennamassagali wane wamwe Mbusoga alinawo ettaka lya Bowdi yali jawa. Okay. Yali jawa. Yalifuna ati agenda Ennamassagali babuuze wane wamwe Mbusoga. Twagenda okulaba nga abadde atunda amataka gaali ag'e10,000. Kati leero alina square mile. Alina emmundu. Twagenda okulaba nga alina emmundu nga sente zijawa. Ebyo bye byabadde ebigambo byabamu ku baana be, naye ng'ate obuvumu obubabeeramu nga boogera ebintu ebimu, yes naddala oyo omuwala yadde munyiikaavu, omuvubuka yadde mugumu muzibu. Kino kye njagala okujjukiza nti ngaffe abasajja nga bwe ngambye nti tubonaabona mu bulamu bw'ensi muno. Musajja yafudde accident, tubonaabona mu bulamu bw'ensi muno tubeera ng'ebiseera bisinga tetubaliira na bulamu bwaffe engeri gye buteekeddwa tutambulamu. Tuvuga supiidi, tutambula supiidi, tuteekamu amaanyi mangi eri abo bonna abaagala okuyimiriza ebigendererwa byaffe naddala mu kusanyusa famire zaffe. Naye ng'ate enkomekerero ebeera ki? Kuva mu bulamu bw'ensi muno n'obuleka. Bw'obuleka bwo tebanguwa nnyo okulowooza kubanga kiba kya butonde okuba nti oteekeddwa okuziikibwa era ova mu bulamu bw'ensi. Bakwanguya mangu okuteekayo ensi eno ogireke nga bwe wagisanga. Kiraga ki ekyo? Nti ebiseera ebisinga ne by'olwanalwana osobola okuba nti tolina ky'olwaniridde. Amazima amatuufu batono nnyo abatera obbikuuma naddala ku lukalu lwaffe olwa Afirika. Abakuuma eby'obugagga ebyo abaana ne babinyumirwa n'abazzukulu ne babinyumirwa nga bw'oba wabikola nedda. Kubanga tulinamu kiri ekintu ky'okugabana naki? Abantu bano babigabana, buli omu n'akutulako kaakutudde. Ke bakutudde ako ne bamaliriza ng'ate n'oli gwe bakawadde omu n'asalawo n'akatunda, abaterekawo be batono. Ate n'abo abatunze sometimes ssente ne baziteeka mu bintu ebimu gye zitatera kuva kukomawo kuba nti zisobola okubakulaakulanya. Ne bamaliriza ng'ate nazo zisaanyeewo. Kitegeeza ne baddayo nga bo be bateekeddwa okwekolerera okulaba nti babeerawo mu bulamu bw'ensi. Ekisinga okwewuunyisa babeera successful nga beekolerera okusinga gwe wabateekerateekera. Kyewuunyisa nnyo nti biseera ebisinga bino byonna bwe biggwaawo
ate bazuukuka buto ne basalawo batandika okwekolerera obulamu busobole okuba nti butambula. Babeera n'amaanyi mangi, babeera n'obuvumu bungi kubanga tebayinaayo ssuubi lye babalina eri muntu mulala yenna asobola kubaako byabakolera mu bulamu bw'ensi kubanga baba babeera bamulekwa mu kaseera ako nga bakimanyi teri muntu yenna ateekeddwa kubajja mu mbeera gye balimu okuggyako bo. Era ebiseera ebisinga bamuleka babeera successful nnyo n'okusinga abo ababadde balina abazadde baabwe we bali ng'ate babalina bye babakoledde. Lwaki? Nti muli kikuleetera gwe okulowooza nti oli mu bakolerera, ogezaako kubatonderawo bintu ebyo ebisobola okubayambako mu bulamu bw'ensi. Naye ate ndowooza kyamagezi nnyo okubeera nti abo be tuteekerateekera okusinga okweteeka ku pureesha ne tubonyaabonya ensi, ne tubonyaabonya buli kiramu olw'okuba nti twagala tuteekerateekera abo nga tetumanyi ki bo nga bo kye bagenda kwekolera oba naki kye baagala. Okusinga ago amaanyi gateeke mu bo bennyini babeere nga ebintu ebyo babeera involved mu kubyeteekerateekera. Preparinga bwongo bwabwe kuba nti byeteekerateekera okuba nti babyekolera n'okusinga okubonaabona n'obulamu bw'ensi nga gw'osalawo okweteeka ku pureesha n'okuvuga emmotoka ku supiidi okutuuka okufuna ne za accident naye ng'aki olwana kulaba nti famire yo ebeera nteekereteekere. Ebintu by'obeera olwanye omaliriza tobimaliriza ng'era ebimu bisigadde mu bbanga ng'amaka g'omusajja bwe mugalabyawo. Tebiwedde, oyinza n'okusanga nga kijja kuba kizibu nnyo okusanga famire oba owa famire oba abaana okuba nti basobola obimaliriza ne babiteeka mu sheepu nga ye bw'abadde abirootako. Kiyinza okuba ekizibu ne bamaliriza nga babitemyetemye nga bateekeddwa obbiggyawo oba obbitunda. Kati gwe abonaabona okuba nti obibakoledde omaliriza oli otya? Eyo y'entuuko yaffe abasajja, tetulina kyakukola, ensi bw'etyo Katonda bwe yatutonda. Nze nsobola okuwaayo ekizampa emu naddala nga neegerezaako. Mu bulamu bwaffe nze muzeeyi wange oba kitange yafa nina emyezi 3 bwe giti, gyali myezi 3 gye nayina. Saalabako ku bintu bye bye yali akoze, of course nabimanyaako, ebimu ne mbiraba nako akatono, ebimu saatawaana na birabako. Bwe nkubuuza influence gye byakola mu bulamu bwange oba impact gye byakola mu bulamu bwange nsobola obutagikulaga kubanga eyinza okuba teriiwo. Naye tekitegeeza nti siriiwo, obulamu butambula era buli kimu kitambula bulungi, tewali mbeera yonna. Sejjusa kubanga nejjusa ki kye saalaba. I don't regret because there is nothing to regret about that I didn't see in the first place. Oba kye nali sobola na kupredictinga mu maaso. Obulamu busigala butambula ne bannanga abamu nabo obulamu butambula, abo be nakula nabo ffenna twakula. Tewaliwo n'omu ataasobola kukula. Tetwateekebwateekebwa kubanga n'ebyo ebyateekebwateekebwa baabisaanyaawo abo abaali bateekeddwa obisaanyaawo olw'okuba twali bato. Ekyo kiraga ki? Nti ebiseera ebisinga ffe abasajja tulwana nnyo. Ekyo buli omu yandiyagadde okukola ki? Kukirwanako. Naye ate baako ebimu bye weewala naddala okuba nti ogenda obaako abantu b'oyisa obubi mu bulamu bw'ensi olw'okuteekerateekera famire yo. Kubanga abo b'oyisa obubi olw'okuba oteekerateekera famire yo tolina garanti nti abo b'oteekerateekera nabo basobola okubeerawo nti bo bagenda bifunamu ebyo bateekerateekera. Kati imagine okukola ba enemies ab'emirundi ebiri. Eri okuba nti ekisooka oyina be wakosa naddala ng'ogezaako bajjako ebyo oba ogezaako okuba frustratinga olw'okuba nti you have to enrich your own family. Naye ng'ate sayidi y'oku famire yo nga nayo tegenda kufunamu mu ebyo ate n'omaliriza nga famire yo nga nayo efuna insults okuva mu bantu ab'enjawulo ab'oku kyalo n'abalala abo abaayita mu pain olw'okuba nti gwe wali oteekeddwa okuba enrichinga. Naye ng'ate bye waba enrichinga tebyasobola kukola ki? Kubeerawo. Bulamu bw'ensi Katonda yekka y'amanyi engeri gye tubutambulamu. Omukama abankumire please
subscribe to this channel. May God bless you.